Mu kaweefube waffe ow'okutaasa ennyanja Nalubaale tutuuseeko ku gimu ku myalo egisangibwa ku kizinga Bussi okuli Kyanjazi, Mabamba n'emirala. Abavubira ku myalo gino bagamba nti ekimalawo ennyanja bye bicaafu ebigiyibwamu n'envuba embi. Ekisinze okumala ebyennyanja mu mazzi nvuba mbi obuyinki obutono yinki 3 yinki 2 n'ekitundu n'ipponyoka n'ekkamba naye kati kyali kulyange g'enkulu tulya bwana bwazo kyekibonabona ekiri mu Victoria nnyanja Nalubaale kubamu ebyennyanja ebisigalamu nkejje. Envuba embi kale yesinze okumalamu kubanga bavuba ebyennyanja Abamu ku baali abavubi babivaako dda olw'ebbula ly'ebyennyanja nga bafuuka balimi n'okusaabaza abantu abava n'okudda ku mwalo guno. Kali wano tukola ku mulimu gwa kuwungula okuvuba twakuvaako tetulina kye tujjamu twegazawo ne tugana amaato agaffe katugajjeyo tugasimbe wano. Abamu ffe twabuva namu tetukyakuba kuba mu nnyanja temuli byennyanja. Ennyanja temuli byennyanja? Ate bikyalimu. Lwaki? Wandibaddemu ebyennyanja ebikulu naye envuba embi. Bagamba nti ku kizinga kino tekuli zikaabuyonjo ng'obubi babuyibwa mu nnyanja ekibaleetedde endwadde eziva ku mazzi amakyafu. Luli abavubi abadde ava mu gundi ng'agenda ku nnyanja awo ennyanja neyonooneka amazzi ne tufuna obulwadde ffe abakoleramu twali tufuna obulwadde bwa bilharzia era tubadde nga wayitawo ebbanga batweta empeke za bilharzia ne tusimira naye nga zituyisa bubi nnyo olw'engeri nga abavubi nga bagenda mu nnyanja baliraanyeewo awo tebalina zikaabuyonjo. Waliwo ebibiina ebibasomesezza ku bulamu bwabwe ne bibazimbira n'ezikaabuyonjo yadde nga wakyaliwo abagenda mu nnyanja ekikyusiza n'endabika y'amazzi ku mwalo guno. Era kati waliwo ekitongole kyatuzimbirawo toya eryawo wagguse mukama wange neetuwa n'emisomo. Waliwo abavubi abalabiddwako nga bayonja obutimba bwabwe mu nnyanja. Abalala bagamba nti envuba embi eyitiridde ku myalo gino kubanga obutimba bwe bakozesa tebutuukana na mutindo obutataliza bw'ennyanja buto. Obutimba obukwata ebyennyanja obuto ng'amanyala bisekeseke ebyo. Abamu ku bavubi basabye ab'obuyinza okubadduukirira nga bateekawo amateeka aganaagobererwa okusobola okugitaasa okusaanawo. Ffe ffennyini abantu ffe tugyonoonye ne bakama baffe abatukulembera. Ab'ebyobuyinza batuyambeko babe ebikyasinze okutulemesa. Joseph Innocent Ssenfuma yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.